ate buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwa bagiyita nation media si yemwe be bagoba kulaaleza omukulu nation media mukuba gavumenti si kukuba gavumenti mugiteddeko akazito k'amaanyi amawulire bwe gabeera amawulire tegalinga kukwana ebintu by'okukwana byo bikolamu bulala kuwaana buwaanyi bw'oba okwana omukyala era mwe mbabuulira abakwanakwana toddaawo kumugamba nange nze ndi mulekwa era tuli awo tutandika tetwagala nnaku bino musajja wange misa kibya njagala nga bwendi sina ssuubi lwali luyimba shut up mukazi tunula ku gundi ku parliament omugambe baby in 5 years I'll be in that building aberonga unemyaka emyala 5 yongereko ekirala bw'oba obadde oweereza caayi ng'oweereza caayi kaŋŋambe wa oweereza caayi mu Uganda police mugambe honey one day will be the IGP omukazi mugambe nti nze olunaku olumu nja kulemberako nation media kati okukwana bukukola ki bwekukola you bring hope you imagine a picture which is not there okitegeera bw'oba oyogera n'omukazi toyogera bya mulungu ku kyennyanja. Executive Media. Focus, innovate, succeed. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Kintu kimu kitambula ku ekyo kitegeera naye ffe bwe nsanga oba abaprotestant tusoma creed yemu ekitegeera bagiyita nzikiriza Katonda bagiyita Apostles Creed egyo oba bangirikani baba kikakati bali baba basoma Bible gy'osoma naawe kitegeera kati okubeera mu zino online fellowship biki mwenna kibayambira wamu wabula waliwo ebintu byotakolanga babikola kati ffe ng'ebimu ebigaanibwa ewaffe okitegeera sobola kujjawo nendeekanira abantu kola biki ebyo ffe we move with dignity. Okay, so olunaku olwaleero njagala okubaaniriza ku Executive Media subscribing liking akablaza mbadde ndudde okubeera nga ate muleeta ku channel naye final obwa bize bwakendeddemuko omanye ennaku zino tabadde bize yeereka ati olupapula luli lutya olupapula weeruli tukola olupapula mulukutte n'amaanyi mayitirivu tukolera abantu lupapula olwo terugwamu ne NTV teruli wamu ne NTV company bagiyita Nation Media si yemwe be bagoba kulaaleza omukulu yatugoba lwaki nalaba omwana ayogera oyo asoma amawulire n'agamba baatugoba munnange tubbirira mabbiri anti society mwe tuli mu bulamu ow'abantu abaagala okubagamba kye baagala okuwulira mu nsi muno weewalanga nnyo okukugamba ky'oyagala okuwulira era ensonga lwaki osanga abantu omuntu n'obeera nga oba omuwabula n'agamba oli ku side nfu oba kino kireke okitegeera kakati obulamu obwo omuntu oyo aba kyasazeewo okuwulira kyayagala kuwulira iffe ekituwangaziza mu bulamu ne tutambula bwe tuti nti osanga omuntu n'akugamba ekintu n'omuwuliriza waliwo omuntu eyanyiiganga ennyo mu bulamu bwange ng'aŋŋamba otula n'obusajja obunywa omwenge omusajja obunaku ne mugamba bano abalaba banaku bano Katonda ye yabatonda ate bano abanaku obalaba they are resourceful in their own way bayinako ekibagattako nze ntuula mu bantu abo mwe tujja data nze ngamba abantu bwe mba nkunyonyola ku politics ebyobufuzi data ebintu ebirimu ennamba ndeka kubanga nze nsobola okutuula n'omuntu nannyonnyola okuva ku ki ku mutima gwe nagenda empigi myaka 3 egiyise
nembeera mu busajja era obutamiivu ne tubeera awo nga bunywa omwenge gwabo bwe bugira mwana waffe watubulako ne mbabuuza naye wano munaalondaani ne butandika okuwuuna obuwuuna ne mbugamba ne tulina hirudda waffe nga mukementerera ne mbagamba naye nze nno mpagira ameeri awo ne busimulula emboozi musajja oli lwakuba tetwagala mugana okitegeera so bw'otyo bw'ofuna data naye bw'obeera awo nga you are pretending mulimu abantu abafaanana kye batali omuntu ali awo akulaga nti corporate olw'okuba abeera n'abantu nga bakitalo n'akulaga nze omanyi mbeerako n'abantu abaŋŋamba nti okutuula ne Zubeida ku seeti kibi naye Zubeida buulira abantu omanyi emirundi gye nkukubidde essaawa 7 ogw'ekiro nti owa nnyina omwana omulwadde nnyina atalina kyagenda kulya n'okikola okitegeera kakati ate okutuula naawe tekinyongera ate kubeera nga mbeera n'omuntu si kuba nti nze nnyina osooka okufunako wekka naye naawe oyite olina by'osobola okunfunako mu bulamu waliwo ebintu byenkoze nga bigambo bugambo nogavule bannanga nkoledde n'akola nga ningamba omuntu omukyalo oyo mulaba perception ye si bweti bweri nkitegeera mu nsi muno gye tutambulira abantu balina bwe batulaba naye bwe batulaba mu butuufu olumu si bwe tukola ki si bwe tuli nasangako omukyala bamuyita Charity Natukunda atunda nsawo ali awo ku Kireka atunda nsawo bayitawo bagira Junction Mall mukyala mulokole mukyala musabi nnyo nangamba bule bw'owandiika n'ensoma ntya nnyo era mbadde ye muntu n'okwogera naawe mbadde ntya nnyo bw'owandiika olina ekintu olina obuzito bw'owandiikisa n'olabika ng'omuntu omujoozi omuntu okitegeera naagala naye ate ebbanga nze njogera naawe ebbanga nenkulaba oyawukanako oli gwensoma nti bula oli gwensoma ku Twitter gwensoma mu mawulire mulala ku bule gwe tubeera naawe basobola okwekuba ne muganda ni mukulwana nze njagala n'okuwandiika eri byempandiika bifaanana abantu kubanga I'm tired of myself kitegeera omuntu akufuna bwakufuna era kitwala abantu nga Zubeida bw'onoogamba ekinaga kyombula asobola okukikola kubanga ono tantya nakugamba ekyasobola okukikola kino tasobola kukikola so we live a life like that abantu batupimira ku ngeri gye batupimira olumu naliko mu body lumwemu nga bateesa mulimu ne mbagamba ogwo omulimu bwemwa munoonya talent munoonye Zubeida omuntu omu n'agamba oyo tagenda vuma bantu ne mugamba ngamba objection soko mbulire gwe yali avumye ondetero nga takola ki tamulina bosi nakkiriza omulimu ogwo gujjukira bulungi ne tugugoba lwaki lwa nsimbi bosi n'agiraga akole tugenda mumuwa ekinane nga omwana w'abendi avenga ekyanja ku makyaleko abaana be nzije nno neze mwe mugere mumuwa emitwalo 8 ne baga sijja kuddayo mugamba yadde namugamba munsasire so abantu babeera awo nga balina kye bakulabiramu ne bw'otambula ne gye tuyita eyo waliwo omusumba omu gwe n'addendawa n'agamba nti oyinza okubeera awo nga gw'otambula osibye ettaayi naye nga woyita balaba omulogasa w'ebbaluwa ate nga waliwo omuntu ogwo omu eyagamba nti oyo mulogo kati n'abagamba bati buli woyita bati bagala masoti ate webiga ku basajja obeera awo oli mugagapale naye ng'eri baakunyumya dda nti oyo susuwe wa kitundu ate wesanga mu mbeera ntogenda kuyita press conference obaga nti bakyogedde naye ndi musota waliwo ebizibu ebintu bye bakwogerako nga tolina bw'obibakakasani nga toweeyambule topuluvinge waliwo embeera nation media mukuba gavumenti si kukuba gavumenti mugiteddeko akazito k'amaanyi amawulire bwe gabeera amawulire tegalinga kukwana ebintu by'okukwana byo bikolamu bulala kuwaana buwaani bw'okuba okwana omukyala era mwe mbabuulira abakwanakwana toddaawo kumugamba nange nze ndi mulekwa era tuli awo tutandika butandisi tetwagala nnaku bino musajja wange Misa Kibyayima njagala nga bwendi sina ssuubi lwali luyimba shut up
mukazi tunula ku gundi ku parliament omugambe baby in 5 years I'll be in that building. Aberonga unemyaka 5 yongereke ekirala. Bwoba badde oweereza chai oweereza chai kangambe wa oweereza chai mu Uganda police mugambe honey one day will be the IGP. Mukazi mugambe nti nzo lunako olumunja kulemberako nation media kati okukwana bukola ki bwekukola. You bring hope, you imagine a picture which is not there. Okitegeera bwoba oyogera n'omukazi toyogera bya mulungu ku kyennyanja. Yogera ebintu ga we shall be in Alexandria. Wegombo mugaye mwana naye tugenda ke Dubai tutambulirako mu musenyu wali n'empandiika erinnya lyo mu musenyu. Okitegeera mabali ne tulira ba ne tulira ba yogera ne byotamayi bagambi Burj Khalifa eyo giraba tusobola okupangisako ne tusulako naye nga gwokimanyi nawe sene tozirina embeera gy'olimwe ewaata lumonde eyoza lumonde. Okitegeera kati amawulire go gakola bintu by'amazima. Okitegeera nti olumu tubeeramuko kabuntu muzimu ku nnyingo ezikukola amawulire zigamba journalism should not cause pain. Gw'omukazi bw'otuula awo ne mukazi munno ne mutuula awo ne mwogera ku buule gy'oyogedde ku buule oba kituufu oba kituufu olowoozeza ku mwana wa buule njogedde. Katrina bw'agenda okusoma bino by'ogira oyina ky'opima. Journalism should not cause pain. That's why togenda kulaba lupapula nga fulwa si mwogezi wa monitor bansasite ng'ola Daily Monitor nga lukutte omulambo gwe bafotodde omutwe ng'ataddewo ekifaananyi 2 dead. Ffe tukuteekera mu bigambo 3 dead naye kuleeta omusaayi gw'omuntu wali mu kitaba ebyo tetubikola. Bwe tugementerera ennyo emmeeme tugenda kumuteeka mu black and white kubanga kawala kankali akagalubindi keekaani Ragiba kensinga okwagala ennyako. Ragiba ffe tufumiintiriza nti Ragiba kulwa kawuka kajja ne kakubuukirako tufumiintiriza nti Ragiba waliwo olunaku lwagenda okukeera yadde mwana muto asisinkana olupapula lw'ekifaananyi kya maama we ng'ali mu kitaba ky'omusaayi. Omwana oyo agenda kubeera atya? Ekyo kisobola okuvaako omuntu okunafuwa mu bwongo n'okwetta n'okwekyawa. Ekitegeera osanze omwana bamukutte lwaki oteka she has been defiled sedduvuto bana bafu ago si mawulire. Ekyo tukiyita sensationalism. Okufuula ebitasoboka okubanga bisoboka ebintu ebiswaza okubanga bikola ki biswaza. Amawulire we gafaanana nti olina okuwandiika ekyo kiki ekyaddala nga bwe kiri. Ekitegeera wabula nga bwe kiri naye ng'oteekamu ki ne ku magezi. Omanyi lwaki tofuna bakuwaabira ku poliisi? Kubanga abantu bojja wano bookyaza nkulaba okyaza abanaku olina akaaba musajja yankola bw'ati sinabiki bakuwa ne ku mpapula za poliisi. Naye singa lw'olikeerera nange ne nkugamba oyise owandikomye singa okeera enkya ne bakuwa wano omukyala najja wano jjufuna nnyo abakyala wano lumu abamu obago oli najja naggamba nina omusajja wange musezi naye nga tewali poliisi record nja kugamba munaye bagenda kusibira bwerere nze sigenda kukuyamba. Okitegeera oyo bamuyita ki kalebula amawulire tegakola ki bwe gatyo wabula amawulire ki gwe gakola. Gwe bw'otugamba nti nno ogabe ssente za parish development model era ekyalo bwe kiti abantu bagagga nga ffe tugenda ku kyalo nga tukugamba ti amunaye ssente wazigaba naye abagagga n'ente ze baakulaze baazijje ku muluka oguddako. Si mu bubi wabula gwe otegeere abantu ekikula b'okola ki b'obeera nabo. So si kugamba bw'aba olupapulolo bawagira abasiyazi kati kankubuulire kino kigenda kuluma kubanga oli mukyala muzadde ate oli musiraamu ate oliko omuwendo okimanyi nti oliko omuwendo. Kati bye bantu bakkiriza Katonda bwe bafaanana oyinza okuba tokkiriza mu bantu bakola omukwano ogumu. Ekitegeera naye ate mu nnono zaffe ez'amawulire nga gwe munnamawulire n'ogeza n'okola sitole embubattibwe nzija ne nkugamba wayogedde nga munnamawulire oba nga Shamimu abadde afuutuka mu muzikiti oba nga Shamimu omwana wa mukulu wange oli. Ekitegeera wayogedde otya
munnamawulire tusobola kuba ngoma za kutta abantu kubanga bo undermining a right okitegeera which means every right you have undermined it mu luzungu tugamba mu nkola y'obuntu ey'ekikugu tugamba every right is a right eddembe ly'abakyala liba ddembe ly'abakyala naye eddembe ly'abakyala okuba eddembe ly'abakyala terijjawo ddembe ly'abaana eddembe ly'abamawulire eddembe ly'abamawulire eddembe ly'amawulire libanga ly'abamawulire terijjawo ly'abamawulire terijjawo ly'abasajja bakulu ly'abakazi basiru babiri nga batambulira ka YouTube ogenda mu kayumba akamu bo ne balowooza nti omu ku bo omu mukazi omulala musajja eryo ddembe lyabwe naye ate mu nnono zaffe ne tugamba nti kye bakoze si kyamu bw'oba oyogera ng'omukulu w'oluggi oba ali mu famire yo naye singa wamawulire kijja kuluma naye amawulire bwe gakola ekitegeera kati omukulu yo okugamba nti situmwagala teriyo ekyagambibwa mu nnono tukiyita ethics and principles ez'amawulire gwe wasoma amawulire ne bagamba nti bw'atyo w'amawulire anaayagalanga nnyo pulezidenti neva n'atayogerako ku kikyamu kyonna neva sajja nga yakabagamba omwana n'agenda akwata n'agenda n'ajjayo eddwaliro oba baali bakwogerako katono nnyo prime minister n'alyoka alisensula era natunulira prime minister ne mukwatirwa ennaku kubanga kati wano waliwo ebintu ebizibu ennyo bye twesangamu waliwo ebintu ebitawolezezekaka waliwo yadda ngamba nti Buule owagira Beatrice Mmawo n'oga agenda kuwangula naye okimanyi tajja kuwangula ne mugamba ebyo simuwagira nga munnamawulire muwagira nga kyali wange nga Buule nze bwe mba njogera ku Nanfuma nakugamba nti Nanfuma ffenna nze ndi wammamba Nanfuma wammamba si biri ebyokuŋŋaanya abaana bange be babatumwa ba Nanfuma basenfuma okitegeera oli mwana wa anko okitegeera kati Nanfuma oba agenda funa akalulu kamu oba bubiri nyimirira naye singa omunnamawulire nga ki ng'omuntu outdrawing laki line kakati okuwolereza mwami Museveni ku bintu ebimu you take it is hard labor buddu kubanga kyekituufu nze neesanga mu mbeera embi nti nyinako mikwano gyange abaali abakolako n'abali bakozeko mu ddwaliro ly'emukono nali mbaddeko mu ddwaliro ly'emukono n'abaaliwo tebannafa ne tutuula omusajja n'abeera ne baleeta omusajja nga mulwadde yalina musiraamu nzijukira bulungi ekitaawe yagamba la ilaha illallah muhammad rasulullah kiki kyonkoze n'amaziga gampitamu emmanju ne neekweka abantu omusajja yajja mu kamotoka ka Mark X ng'alinamu omutabani we nga mulwadde n'agamba kale mwaluddewo okuŋŋamba ng'amugya mu mmotoka bayita ow'akagaali kano katusobola batwale nga katuuka ng'abasawo bayitawo nebuuza omusawo tiwaliwo kagana nga olowooza bukyaliwo obusinga bwamenyekera bamusitula esitutu wana n'akutuka wana omusajja n'akutuka nga tewali effort yonna ekoleddwa nga tewaliwo kikolebwa omuntu n'afa ng'omunaku omusajja n'agamba omusajja yagamba ekigambo kye nga la ilaha illallah mwankoze bubi nnyo omusajja n'atandika okulombera omwana w'eddwa naye nga jazza omukono yegudda kubanga nabasindikirako bambi bakwatirako nga bagenda mu mokyala emmanju naye nga omukono gye gujja omuvubuka yali myaka nga 33 famire eyo bwe bajja eri basobola okuba nga balaba akantu kano ekitegeera kakati era lyeddwaliro lyerimu we twatuuka ne tulaba ng'abantu si bumuntu yebakaawo bino bagamba muno bajjanjabi kakati abajjanjabi beno alaba ku balwadde omukazi alina olubuto ali awo ate siryoka amalwaliro mangi nze natuukako wali ekawempe nali nninya amadwaliro mu byokuzaala mugirata kutulika nsumbi kwabika nsumbi akasuwa kayabisa twali ku madala omukazi pya n'ayiika naye nga maama okitegeera n'ayiika naye nga waliwo afaayo bayitako muyite ne mboggolera omusawo ne mugana naye nammwe but I know the problem nga no problem ati zimufunira akatanda nayitako mu ddwaliro simanyi bali aterera nga waliwo kolide yali ewunya omusulo nate waliwo abantu
waliwo abakazi bebazaalira bebalongooseza bebakoze biki embeera y'ebyobujjanja byoki nfu okitegeera ebyo boogerako byennyini byebyo kati tosobola kutugamba okujjako nga totegeera bulungi tosobola kujja mu bannoogamba abo basula ku ttaka be bajjanjabi bwetyo tulina okubeera gavumenti yonna erina okutegeera nti omuntu yenna balina omutreatinga with dignity kubanga kukiteekewo nti abantu bange abooluganda n'omutindo oguliko ekitiibwa omuntu yenna alina okuteekebwako omutindo gutya omuntu olw'okuba ze kujjanjaba alina kwebaka ku ttaka ate naye bw'anaalwala oli ku seminti bw'akunywa ng'adda waggulu ng'omulala ajja so ebintu bwe bityo bye bizibu bye tuzze tusanga mu mulimu guno ogw'amawulire ate nze nagamba abantu nti bw'osanga omunnamawulire banga bamuyiribya stand firm kubanga ffe kye tulina ffe maaso gammwe gwe omanye abantu abafunye justice because oleseewo edduuka lyo n'abaana bo omanyi singa programu zino ozikolera wali emakerere ku dduuka omanyi jabbu ze basinza okugula naye ojja wano because muzimu gwatukwata naye abantu bafunye obulamu ojjukira omuwala gwe twajjako wano eno ne twogerako naye ne tumubuulira ebigambo byaffe ng'omusajja simaya yaweerezanga ssente omusajja n'azimba ennyumba era omusajja n'ateekamu emmaali endala bye twamugamba bye yakola si bwe omuwala ali mu nnyumba aligita namulabaawo ng'aje ennyumba agimadde simanyi kyaliko kati emmeeza nze ne mwana omupoliisi n'omukazi tota mmaaliyo n'omukazi tota mmaali era omukulu yakwata bulungi obbeeredde newe ne bafuluma ne mugamba era ennyumba yiyo naye bw'oyagala wasanga omusajja gw'oyagala ate omukazi waawasa ne kibaaki ate ne kibaaki tewali buzibu bwonna tewali buzibu naye nga embeera yo bwetyo bweri kati nation media buli omu abatya babatya naye nga bwe kiri society bw'eba efa ebyo bwe bibeera waliwo kye tuyita paaka journalism omanyi mawulire go galala mawulire gaawukana ku mpisa singa nkeera enkya neŋŋamba muzadde wange oba omusumba oba omufaatha oba imaamu nemugamba naye olayika totegeera bulungi kiba kigunjulula nate mu mawulire singa nja nembuuza president ti Mr. President are you okay are you mentally okay ago mawulire era president obuvunaanyizibwa bwe kunzidamu nti munnange lwe basembayo kunkebera nali okay oba tebannankebera ntipozi kati olaba otya naye ate si kugamba poliisi mbwenkwate ge mawulire bwe gakola ki bwe gatambula era guno omulimu ekiguliko obuzibu abantu abasinga tebagutegeera muwandiika emboozi mugiwandiise ku nuupu oli n'agamba owa NRM n'agamba mwate muwandiika n'akuwa ne information omulala kati oyongereyo emboozi owa nuupu n'agamba mwatandise otujonkera kati bwe muwandiika ku NRM owa NRM owa nuupu n'agamba this is the only newspaper in emboozi Solomon Kawesa omwana asuzula Oluganda bwe batyo bakola ki bwe babeera lumu nakola analysis ku Chameleon ne Palaso mwana wa Fangoni nampeereza gunagana naye sirabanga munnamawulire mugezi nga ggwe sikulabanga okuba wandisa storage emfavaringa lwe bantuma nti mpandiike lwe bantuma newsroom yantuma to put a face ku bantu okuteeka amannya ku bantu abatambula ne muganda waffe Mulwana Alianski bwe naandika story omwana omu nampeereza message nanga ate bule nkumanya okuva ewammwe mulabika muli na basezi eyakakusiima ne mugamba kituufu nga yakansi ekyo nakwagalako osigala ku mazima go ogiyita B ogiyita B simanyi bw'okikola kubanga toli mutiitiizi oba nawe olinayo bw'otiitiizi kati kankubuulira ebintu bimu by'otakolanga mu nsi muno oyogeranga lw'oteekeddwa okwogera
so okwogera olw'okuba oyagadde okwogera oba olw'okuba embeera ekukaka okwogera mu lulimi olw'okukkiriza Katonda bakiyita discernment. Discernment kitegeeza nti opima embeera ne bw'obeera ng'oliseeko okoze yijja 10 ekitegeera tosobola kugenda n'oyingira bbaala n'ogamba abanyu tebategeera oyogera ekintu ekituufu mu kifo ekikyamu bajja kukuba ne Katonda tajja kusaasira kuba totegeera okitegeera. Kakati nze omuntu gw'osobola okugamba ekigambo nenkudiramu awo there and then bwe biba kyetaaga kukugamba biri ebigambo ebibi ne mbikugamba. Ebiseera ebisinga nze omuntu bwe muddamu manya nti mulinamu interest oba ndowooza nti ategeera njagala ategeere era abantu abiseera ebisinga ebigambo bye mbaddamu tebiba soft. Tebiba soft yadde bitegeera. Era nyina ekigambo kye nakola nkyejjeemu ennaku zino nabuuzanga abantu omuntu wayogeranga ekintu atisikolaga nkubuuza are you stupid kyeno se kisivuma mbuuza otegeera bulungi musiru otegeera bulungi kane tutandikira awo conversation paka lwe nkugamba nti munange tusinza kugizerekera odda side gye mbadde nkubuuza ekitegeera. So mu nsi muno ojja kubeerawo ng'omuntu ajja kwogera naye bw'ayogera you discern when do you speak what do you speak. Kati ffe tulina abamawulire tulina the W's that manage journalism. Lwaki ku lwaki era what how what when era ddi ebintu ebyo naye wamala obyogera tulina abamawulire ke tubuuza ngamba nnyo abantu nti mweyise nga bannamawulire tubuuza kano akantu omala okubuuza lwaki ye yaani ku lwaki omale bwebuuza ogambe mbuno ki so what. Bw'ŋŋamba nti ndi mumpi n'enfuuka omumpi nze naliko bikoyo namunyumiza n'aseka kataatule mu ttaka twakolako puroguramu nammwe omwana n'akomentinga ku chano yammwe n'agamba oleega obumpi kakati nagamba biko omayi wentuula ku monita entebe yange nyimpi bwe nali ntudde nga omwana ngambye obumpi nensitukamu bambi bwe yakiwandiika bambi kyali kyaddala nnyo nange nempulira nga nyimpa ye nga naye buulo oli musiru kakati oli mumpi neŋŋamba biko munayi bagaye ndi mumpi nenzituka bwe yatunulako wanagaye nawe naye totegeera naye mutuufu naleeretera nga sitegeera kubanga perception y'abantu ye ejja kubeera bwetyo. Nze nasangako omuntu omu wa boda n'antwala n'aŋŋamba nti naye aka kasajja kabuule baatugamba kanumpu naye nga ntwala yanzijaawo yanja kibuli nga ntwala n'akuwadde n'ayogera ku buule akolera mu ddembe era akola mu monita ng'anyumiza kati ng'oli anyumiza buule bwe twatuuka ne mugamba naye babi yayogera ebisinga si byaliwe natuuka ne mugamba yenze buule n'aŋŋamba leero omutima gwankubiddemu kubanga buule olumu ateekako nnyo t-shirt ezo omusajja yatya kakati ojja kubeera awo naye sinali endala gye nkubuulira era oba twali twogera ku ki omuntu n'awandiika ku Facebook n'agamba oyo buule mumanyi twasoma naye mukono ku bishops. Nze nagenda okutegeera mukono ndowooza nali mu senior 4 omu ku bakojja b'abaganda bange yali afudde era nange abakojja nga waliyo olumbe kakati eno ng'ebya family tugende ffe tukiba amazzi mu lumbe senior 4 ate baatutwala na kiro saamanya bintu twagendeyo mu kirowoozo ewa kojja bayitayo mu kirowooza era wakatikati w'ebiseera ebyo okudda waggulu ng'anyingidde university sikugaa nti wano we nayita nze otandika okumanya emukono ey'ennyo ye kiki ndowooza kutandika mulimu gwange gw'amawulire n'okuorganizinganga gundi gye bayita festival gye bayita bayimba kubanga bwe baagula amakeerunkulu olwo ne ntandika ng'ogenda emukono n'emukono pozi n'emukono ewala ewa muwala wange kansomire Nassolo eyo nayo nagendangayo
ne wakujange Dr. Sempuuma naye alina waabeera awo naye mukono naye kati oli nakugamba nti nasoma naye tumumanyi okitegeera ab'empigi abaali ku Facebook ne bagamba buule wakatikati awo wabulamu noddako emukono kubanga abaluka olutambi awo ne bagamba St. Mary's Jjanya abantu abo basoma obusomero awo ate jjukira amasomero g'empigi buli omu aba amanyi nze muntu w'empigi amanyi kitange amanyi ewange kubanga nze teri kyalo ku mpigi kye simanyi nga bakikoze ddi nga bakikoze bume bumozi konge bubezi buzologanyi bujera kwaba nsamu kasamu membe nga lwaki ziga sibimanyi okutobanga fene kutwazungiranga n'okulaba alaba abantu ffe notutandika okumanya ebyokweyambula omuntu wange gwe twasomanga naye gwe nafunamu muwala wange omukulu omuntu oyo namusanga era wali mawonve era mpigi wabwe wali mu kibuga naye yali yajja mawonve wa maama we muto mpigi buli kyalo nkimanyi okitegeera ate ku buli kyalo nsobola okukugambako omuntu ow'essimba nti bw'ogenda ensaamu osangayo Engineer David Buye bw'ogenda e Kasaamu osangayo Mukasa bw'ogenda e Busomba era osangayo Beka Namujinga okitegeera bw'ogenda e Bwanda osangayo Bwete Anzaala bw'ogenda e Mayemba ga Mbogo wano ku Bikondo era ojasangayo Waswa azaala jjajja waalu oba ewa ajali ku Bikondo kigamba buli wantu nyina gwenkola ki gwemanyiwo nga nsobola n'okumukubira essimu ne mugamba tukoze tutya. So that's misrepresentation happens in life. But what I tell people, if you can go through that situation wano wesanga mweyembeera tekitegeeza nti wote bwofaanana aye tekitegeeza mbuyogera si wote bwofaanana si buli kintu nti bakola ki bakyogerako. Ekyokubiri olina okumanya nti it is very normal very normal. Nze mbeera nnyo mu bantu olina gamba nti mu Vatican waliyo empuku wansi olina gamba ffe tubaddeko wano mu mulembe nga bakugamba nti bapasita bagenda mu nnyanja ne bajjayo ebyobugagga naye omuntu ategeera omuntu ng'ategeera twagala oli ajje tugende nze njagala kwerekera mu nnyanja kubanga nange mbyagala anti oba olina okuba n'amaanyi agakuleetera okukkirira lwaki tebagatugabirako anti kati oli Mukama aba amuyise ng'awulidde eddoboozi n'alyoka akkirira wansi kati ebyo ebintu bye bakola nti wano ekintu ekiriwo nti interests ziclashinga bwe tuba mu interests abantu bakozesa interests ezaabwe bakozesa ebigambo ebyabwe okwamplifyinga interests ez'abalala ekitegeera nze omusumba omu yankubirako naŋŋamba agenda kunteeka ku mwezi gwa 5,000 nvume ng'omusumba omulala nampa data era nampeereza n'obutambi awo mbumusumba oli musiyazi ne mugamba lwaki tokoze kakadde naŋŋamba itisoke nkuweeko emyezi 2 bwe tubamala okunnyonnyola ne mugamba nti embeera ensonga yo ngitegedde naye nze si bwe nfaanana nze sobola kukeera nkya nze okwogera omuntu ekigambo nkyogera under principle okuŋŋamba njogera ku musumba nti musiyazi okuggyako nga yakwata ku zipu eyange era kyenjogerako soogera ku muze njogera nti bana omusajja yali akola ki anva okitegeera ne mugamba era omusumba oyo yanyiigira nnyo mugagga nno naye alina TV ne redio yali abiŋŋamba ne gwe yali agamba naye alina TV kakati bwe nasisinkanako omuntu omulala amanyi byabasumba ne mubuuza bano bafaaki naŋŋamba bantu n'abaddoona bantu bano abajja mu kyaki ne baddoona abavujjirira omusimbi omanye ekitabula abasumba b'e Kampala wano ng'abavujjirizi kati nze mikwano gyange nyine mikwano gyange greetings to you guys there are two girls one guy omwala omu bamuyita Maria I love Maria so much omulala bamuyita Dora basaba ne Fanero waliwo neyaŋŋamba muno negatta nabo kakati nakulaba lulinga olinga annyonnyola ku Fanero nti waliwo mukwano gwe Maria Maria kati Maria
Maria we waffe mpigi mkyala akola cake, she's a very brilliant girl. Era twayombanga Maria ng'ambuulira enjiri. Maria namubuuza ne mugamba bangamba abafanero babatuma kola ebintu group sex ne mukola ebintu biki. Maria nangamba bule n'ebyo ebintu ogenda biwulira naye gwomanyi lwaki bali boogera ebintu ebifaanagana bwe bityo okitegeera. Nebbanga lyemmaze ne bamaria abo badora Maria mulabako reale Dora yesimulabako mu buntu teri bonna yali angambye nti nkufuniddeyo ekikazi oba nti owaayo wano waliwo okupateyo emirabbino emirabbino kiki njogedde kanti olulimi olwabo abakozesa ebyo nti oba owaage nti anko jangu nkukwase ku kibugina nedda okitegeera era omanyi bye bakuweereza nti waliwo ekyawandiikibwa bwekikiri mu Bayibuli era baŋŋamba mukatuliki waffe kino ekisomeka ku kino ekyawandiikibwa bwekiti osomeko oyizeemu ki bye bakugamba olumu era nenga okweyagaliza ne bagamba aposo nno aposo leero ayinayo lwaki tozzeeko kko wano nobeerabeerawo kko tomanya era ne aposo yansindikirako kko invitation VVIP ne mbagala naye mumpise mu VVIP nze siina mmotoka nayita ntya mu bantu nga ndi mu boda nze mu VVIP muninde lwe ndigula emmotoka ndijja so what is it nti abantu basinga basavinga interests zaabwe mbadde leero njogera n'omwami bamuyita Hakimu muwagizi wa mulya nnyama ne mugamba Hakimu omanyi mwabeeranga ne mulya nnyama nga mwogerera gundi lukwaga ebigambo Hakimu nangamba ebyobufuzi bwe bifaanagana nangamba tunuulira lukwaga asobola ebyobufuzi by'omuzigo omuzigo guno ogumugumu ogwasinga luumu eby'emizigo gino emingi ebya Airbnb n'ebya office dio ebyobufuzi bya Uganda nangamba lukwaga asobola okukaaba naye nga takaaba ng'akaaba kungulu nangamba ate kati bwe batyo bw'olina omukwata nti bw'oba olina okukola ki omukwata nti oyo olina mu subjectinga ku ki ku byobufuzi ebikwatagana buki bwe bityo ekitegeera kakati embeera mu nsi approach eyina kubeera nga bweto bwekola ki bwefaanana olaba bino abantu abana mulimu abaana abato bano abaakajja mu byobufuzi ne mu nsi okulaba omanyi nga waliwo omwami bamuyitanga Christopher Yiga fe tukuzeemu Christopher Yiga yalinga meya w'e Kampala. Christopher Yiga we yabeera meya w'e Kampala twali bwana buto kolera yatta abantu ku Kampala ndi mulimu ne basurviva ba kolera ewaffe Mpigi waliwo abantu nga bamukazaako lya kolera kubanga yasurvivinga kolera yattako abantu va ku bino bimulabye ku covid kolera yatta abantu e Kampala Christopher Yiga baali bamujja mu byobufuzi oba yalisi ani yajje Christopher Yiga mu byobufuzi yali ani yali Sebaggala eyamujja mu byobufuzi bakola ekintu kyabwe ne bakazaako Yiga erinnya bwe batambulanga mu kibuga muno nga bakwa campaign nga Christopher Yiga bamuyita Christopher Yiga kolera nga kuba ebipande mbu Yiga kolera ebya black and white Sebaggala Sebaggala waliwo abantu abo bakaza ku Yiga kolera okitegeera Yiga nga bamuyita kolera omusajja ssebo n'ava mu kalulu mu byobufuzi nga bamukaziza kolera kati embeera emu bw'olaba omuntu nga bamutimbye ekintu ng'omanya kimukutte kati ng'omukulu Mpuuga kati goloza kati kankubuuze kino ekintu bwe kisobola okukuluma goloza Mpuuga obuzito obw'obugagga buzitowa bukadde 5 waali tasitowa 5 kati olowooza mu Mpuuga osobola omukubira essimu ajja adduke mu 5 naye bakimubaatiikako byabifuna naye byabifuna kakati bano buli omu interest awo ne zikola ki ne zikuba kati ne Mpuuga naye n'akibala bubi n'ayagala okulaga bano amalala bano ne bakola ki ne bakimwongera kakati oyo era nalabye wano nga baŋŋamba nti mwami Mpuuga owekitiibwa Mpuuga agenda kwesimbawo ku gwa MUP eyo move embi akireke mbala ebyobufuzi osigala ebbali n'olaba birabe kubanga si mukadde oyo akyasobola okudda alegolooza agenda okwesimbawo bagenda kukola ki
oddako ebbali tugita sabatiko anti wadde ebbali akole ki odda mu sabatiko talina ssomero talina byakukola birala Agenda asomese. abula amwokyayo oddako mu sabatiko n'owumulamuko kati gwe nga buli nsobi bali gye bakola gwe gy'obeerako bw'owandiika nga bw'oyogera wandiika nti tebateesanga okuwandiika ng'otiikinga ng'owandiika nti talina kyakoze kubanga ekintu kigambo talina kyakoze kifiitinga buli memba wa paalamenti okuggyako abafuna ku mukisa ne babeera ku zikomiti nga bw'olaba n'ebitufe binene nga bw'olaba Joel Ssenyonyi olaba Joel Ssenyonyi akola kubanga loopu ebyokukola weebiri naye abalala tebaagala kusoma tebaagala kubanga papasi yaabwe bandibadde nti oba bakolima wamu naffe naye nebyokukolima nabyo tebakola ki tebabirina nze era lwakuba nno Bobi Wine mwagala nnyo naye mmeme yannumamu ne ŋŋamba Uncle Bobi olimu otya okulaba nti Sazi talina kyasobola kukola okuggyako okuyitaayitako mu paalamenti ne mujja ku Flavie kaadi ne baŋŋambye yafunye ekaadi era bagenda jimu wandi omusajja ate olwamuwadde kaadi ng'agenda wa General Sale asabeyo kasente ajja abeere mu struggle olabye omukisa blaza olabye awo sister wagenda okukwatira awo kaadi ye ekiriba ekiyo kiriba ekikyo newe buli badde kiri kuddira ate abantu babawadde abantu babamye ekaadi my blaza waliwo ab'emupya yabalwana w'eggomba w'ebutambala yalwana abo abaana baflavia ng'awuzisaayo ekiboozi mbusimaba abantu tetubajja abantu ababadde mu paalamenti bonna tebabamalaamu bamye ekaadi ne mukwano gwo bamumye ekaadi baagala muto alidda ate baagala yakola nsobi ki ate wadda independent omuwagira kaakati mulimu ebintu nze mulimu abantu abamu abatanjagala which is nakyo siyona tesakwagala my blaza era kibabunomo ekyo nakitegeera kibabunomo olina okubaako n'abakwagala n'abatakwagala abantu bwe batandika okuba mbuno bonna bakwagala Obaako ekikyamu. oba ogenda kufa omanyi omuntu agenda okufa neyamunyigira amukubira essimu waliwo indicata z'okufa omanyi lwaki abantu abafa bayoya ennyama badde njagala mumpeeko kanyama oluwuutako ejjiga ezo ogenda owulira obwana buvaayo tatanaki abadde asiibula era basaba ebintu omuntu omulwadde kati akusabanga ennyama n'empuuta ng'ogamba abaana mwera olujja munoonya abatenti kata eyali amukyayi atandika okubuuza ku mulwadde mbwali aya munoonya tenti so those things happen in life teba muntu nti agenda kukwagala buli muntu naye there are things nga bya sensi mu byobufuzi bye tulimu tubale nti n'ebintu ebimu tukolesemu amagezi era nze abantu mbagambira wano ondaye wano nga nkubira Joyce baagala lwakuba tankutte ndowooza ali bize tayinza okuba nga azze munaakuba kaakati ekinkubisa Joyce baagala okimanyi kumubuuzaako nakumugamba akuweyo akantu ampeyo akantu ampeyo akantu Joyce mwagala ku mutima muntu wo ku mutima nze Joel Ssenyonyi ne baŋŋamba nti Joel nti Joel afusaawo bagamba enkuba eri mu kutonnya si yafuse nenkwata Joel ne muzzawa ne mugamba nange tebafuuka mu bantu okitegeera musisi okitegeera musisi okitegeera musisi n'abeerawo nejjamu engoye ngambirawo abantu oyo sitanti omusajja ayagala sitanti okufa obufi bwe mmala ne muze bali mugamba tugende mu ddwaliro bakujjanjaba omutwe nze mikwano gyange bwe mbeera n'ate musisi ne Joel ne baagala lines tebali kuki naye ate bonna baki bakwano bange oli omukyala Anne Amelia Kyambadde mwagala tuli mu society talimu yadde ambulance tatange yalwala nga alina ssente ze naye ng'emmotoka bazisibye tezitambula bagamba ambulance zezikola ki tezitambula ambulance yaliwo ekola teyagulibwa gavumenti yali Amelia Anne Kyambadde neevuga taata era baali bagivuga nebagamba muzeeyi oba kiki ekimutuuseeko tugenda era bantuuka n'akutuukira ku mulyango gw'eddwaliro ekisubi
bagamba kati tukoze tutya katugende tujja kudda tukole ki tumukime tumunone okitegeera katugende tujja kujja tukole ki kimunone ekyo kikitegeeza omuntu ayinako kyakoze eki kyakoledde abantu kyakugaseeko okitegeera nze era Media bwanda ngamba mutabani wange tuwagira enyalemu naye nkwagala nnyo ne muganda nange nkwagala ng'omuntu era bwe mpita ab'empigi mbagamba nti omukazi ono mumulaba nti ffe tukuze ntufuuka abasajja bakulu ng'omuluka gw'ekyali abagagga babanga wali wabangawo mukone bubezi wabangawo omusajja yalina sola ekiryankwega wabangawo keme yalina sola engineer Henry engineer David Buyendooza yayinako ye ku gundi ne ku water pump ne ku busola ngera gyolengera akataale yo nga ffe omuti gw'amasannyalaze omuntu atwala ekisimu kisate Nokia 3310 n'akirinda okumala olunaku lulamba kijjule nga bakijjemu eryanda bali kisibye enkoba wali ewa master ku kibande Empigi mu tawuni nga amasannyalaze tugawule nga ffe tulina ennyumba zaffe Empigi zira tukyazirina mu maaso ga kereziya awo naawo ng'ate nawo muzeeyi talinawo muzigo omuntu n'akyajingiramu awo gyonna gy'abapangisa bakola ki bebeekyajingira naye Ameria n'alowooza bulungi enkola ya electrification bwe yajja n'akipika n'agamba abantu b'Empigi bafune amasannyalaze kati yonna obwalo genda ebwanya amasannyalaze agali yeyagaleeta genda ebwanya genda Konkoma genda mu FM genda ekaligwa genda ekasiwo Honorable Segona ne bangamba alimirayo bangamba yagulaagulayo ekasiwo genda Kalagala genda Mawonve obubonobona obwala emikwesase Muduuma tewabanga masannyalaze bapulasi n'atukolako wali abalwadde baffe ab'obulwadde bwa siriimu bantu balina abantu bangi abantu banywa mwenge ne beegatta ne bakola ki nga siriimu kya Empigi ali ku speed bwati facility ey'Empigi ku ddwaliro yateekebwamu amaanyi Honorable Meria Kyambadde ey'abalwadde ba Mukenenya waliwo n'ekiseera we yatuyamba ng'abagenza okugwawo bonna abayijjira obugumba nga babawo obuugi obw'obwereere tulina abantu baffe tebafudde baweeredde abaana n'obulwadde abalala ne baddamu sensi ne babagala naye mulekeraawo okuzunza obulwadde era weebali bwe banywa omwenge gwabe bagala munnange nze nno nnyina akawuka bambi okitegeera ne batalwaza baki bantu balala okitegeera kakati omuntu akoze ku byobulamu nga bannaffe abamu bw'asanga oluguudo town council yalimye nga yeekubisawo ekifaananyi asanga bagogola omwala ng'akwata ekiti nga yefulayo ettaka katunakuyamba ebyo tutagala mu kisanja kino era bwe ntuuka ali ab'Empigi nga bagana Kyagulanyi oyo mumulaba nti mwana waffe nti naye Empigi no Ameria bamuyita Miria ne Miria oyo mwana waffe ke kasembayo Miria tulina kyotugamba naye wali tujja kulaba ne kansala atwala ku muluka gw'ekyali tugenda kulonda mwana wa Nuupu agudde tulonda bantu kamoze kana kato kamoze tukakomyawo kamusiramu kafaawo ebintu ebikola kabakolera politics is a thing of interests not discipline no way politics kiki kye bakugattako gomanye omulimu gwa member wa parliament kubaga mateeka sikuteesa kubaga mateeka ekyokuteesa kijja kubanga toyinza kuteesa kikukyeta batabaze omuntu abeera mu parliament emyaka 15 naye nga talina tteeka lyali anaali bagaddi ng'ate olumu ayinza okuba tebamukkiriza nga tebamuganya tebalina gwe bagaana bagamba buli saa baawandikanga ye tebamuwanga waazi olina okuleeta lipooti nti nabaga etteeka bweriti ne balingobya era waliwo omukyala amuyita Opendi eyagamba nti simanyi bateekewo etteeka ly'omwenge she scored etteeka tebaliisa naye teyalikola yalireeta kati bo abagendeyo bakimanyi bakimanyi nti balina kubaga mateeka ate nga babimanyi olaba bino waliwo abantu benalaba bagadde bayisa mu Ssemujju amaaso Ssemujju tomuyisa mu maaso byagambye muno simanyi bino ebitabo olina obisoma kijja kuluma
naye ino bisoma nze mpagira musajja wange musisi kubanga musajja wange naye ate siisa muse mujuki maaso nzi kubanga nkimanyi Ssennyonyi asobola osoma ripooti ezo nga bwe ziri ate yes ku George Musisi aina asobola n'okukola ki noziwandiika. You can't be in parliament when you can't read. Waliwo yagambye babaka mu parliament mubagambira bwere balina okuba ne ba research assistant. Katubeemu amagezi baganda bange. Bw'oza abantu abalina okuba ne ba research assistant. Member of parliament kyalina research assistant nga waddala. Era member of parliament gw'osanga omuntu gw'alitanga research assistant ye mukazi gwe yazaalamu omwana ng'akaana bakakuumira eyo ye muwala gw'ayagala okulya naye nga wamulira wakyaganye omwana wa ssengawe eyabulwa omulimu oba ekyana ekiwala kye baazaala ebbali oba muganda waabwe yalemererwa mu family naye nga yasoma n'agamba wayireka muteeke wano afuna akakisa oba akalenzi akabadde koogera ennyo mu campaign naye ng'ate kajja kuddayo ku kyalo kagambe tebalina kye bankoledde beebo a research assistant should be a qualified person singa obuuza ba MP baffe nti muleete abantu bamuyita ba research assistant babiri tuba vetting ogenda kulaba abaana ba senior fu ogenda kulaba abasinga baawa abantu baabwe baali baabulwa mirimu kyovola nze kyenganga parliamentary commission kyeyina okukola essaawa ya leero omulimu gwa research assistant balina okulanga egyo emirimu kyebandibadde bakola bannayuganda basabe egyo emirimu gwe ogenda ogambe parliament nti njagala research assistant nga member of parliament babakuwe ogambe siri comfortable noono bampe omulala badire oyo bamukujjeko bamuteeke wannambooze ali wannambooze bamuleete eno babeere nga balotatinga we bati naye ebyo ebintu by'okwegifutinga ebintu abantu omuntu tosobola yadde okuwandiika basic report ng'oli research assistant tomanyi na rolo ya member wa parliament tosobola yadde okuwandiika press statement tosobola yadde okuinterpretinga budget ng'oli research assistant nti bagambe ebyo byonna biri awo ekikulu kya byonna alina kyakyusizza obulamu bw'abantu be yagenda era abantu bano abantu babiri bengenda okuwaako obujulizi Anita Mongo ne Joel Ssennyonyi balina qualified personnel. Waliwo omuvubuka omusiraamu omu ku assistant ba Mongo loza sijja mwogera linnya mujja mutawaanya linnya lireke. Oh my God, omuvubuka mugezi. He was a former journalist. Naye mugezi mugezi ebyaddala omukyala yandibadde atomera nnyo va ku bano boobole bani kubanga ate neobole mugezi tuna ku bantu nga ba Eric Dominic Bukenya bavuuka bagezi tunula ku Sabiti bagezi ebyaddala Ssennyonyi kye yakola bwe yamala ofunayo basajja bange bomunaku alina plan n'amala n'ateekawo n'abalala Ssennyonyi ne waabeera ku kitanda n'agamba omuntu ndimpandikira lipooti eruma tuinterpretinga budget eruma bebityo. So omukulu alina akatabo kaffe kali kuki? Akatabo kaffe najja gwemu ku gwe nagambako ku project yange y'ekitabo ekitabo kyange kyaggwa kitegeera akatabo kange bakayita This is not journalism nti gano si mawulire guno omulimu si gwa mawulire okitegeera. It is not like a usual memoir. Abantu bewandiikako ne bewandiikako ne wandiika jjajja teyampanga buugi bwe twabeerawo tuti alabanga maama nga atambuza lumonde nze mpandise ku mulimu okitegeera. Abantu mulimu guno temugutegedde naye bye tuyitamu biki bingi okitegeera bingi nnyo bye njogeddeko. Waliwo we mujja okusoma mulabe waliwo omuvubuka omu yakeera nga munnamawulire n'angamba buule mwana wange bagenda mulongoosa omutima mulage genda kunyambako naye ensonderayo sente baagalayo millioni zaali 5 I remember something like that ne tusonda sente. Omuvubuka oyo akolera mu Ssumba yagendewo Musumba n'amugamba
bannaye banjogerereko ku katuuti ne bamugamba tekisoboka. N'agamba banjogerereko ku radio ne bamugamba kale katukuwa obulango olange ku radio bakuyambeko kusonderako naye obulango nga bukuba busaawa 6 na 8 ogw'ekiro. Abantu nga beebase. Ne tusonda sente bwe zajja omusumba ttiimu y'omusumba n'egamba omwana watuswaziza nnyo bakusondera kubatya sente kati wano kiraga tetukusasula. Naye nga mu butuufu tebakola ki? Tebamusasula. Yamugamba kola video ogambe, genda ku radio ogambe, ababadde basonda sente mu linnya babadde beenoonyeza byabwe. Naye nga omufuuka sente yazifunye n'asasula mu ddwaliro omwana ne bamulongoosa. Bambi the baby is going to start pure baby. Oh. Yeah, she's a girl. Yeah, she's called Miracle. Era olumujja mukuleetera wano ndowooza abantu bamuwe ku fees Miracle. Baani. Omuvubuka we yamala okukola ebyo bambi ataasa kalimu kwanze namugamba kyonna kye bagamba naye bagamba nti gamba buule mubbi. Yogera. Otaasa omulimu bwe yamala ate bamugoba mugobi ku mulimu. Bwe yamala kyogera bw'ati. Era omuvubuka oyo k'oli mutuuza wano ku kamera ojja kyawa abantu. Kati bye bimu bintu bye byennyonnyola abantu. Bye biri mu katabo. Mulimu gwe gutasasula gwe gukola. Bingi nnyo we talk about very many things. Naye ebintu ebyo ndyagadde nsharinge mutegeere omulimu gwe gutukola nga tonnaba kujajinga. Sirina ssente zigenda ku printinga katabo ako kubanga printing ne quality gye njagala ya bbeeyi. It will take around 10 million. Kitegeera? Yes. Naye oka printinga no publication esooka okupackaginga buli kimu nga kikoze ki? Ogenda printingirawa? Ngenda printingira either Nairobi or wano Uganda. Printing kintu kizibu ojja kubuuzaako abagobera executive media naye printinga. Naye ojja kubuulira nti executive media olw'okuba nayo tennafuna kyuma. Bajja kugamba Uncle Biko yaŋŋambako n'aŋŋamba buula olaba magazine emu ndinze bwe batomba gumukakaaga sikikola. Kakati omuntu agenda oprintinga magazine 10 ogenda kukola sente mmeka? Okitegeera? Kakati kiki kyenkoze? Ennaku z'omwezi 22 ndi Namugongo. Wali ku boys mentorship offices. Kati awo abantu nga gwoyita mukwano gwange. Reach out on my number 0700391620. Ojje tulye Kanyama bwe tunyumyamu ngenda ku exhibitinga my unpublished stories. Nyine emboozi nga nazikola naye nga abantu tebaziwulirangako. Tugenda kuzinyumya endala tugenda zikola mu ngeri ya bifaananyi tuziguza abantu. Tuzokshoninge batukuwe kasente tuprintinga akatabo kange. Sobola okukalonchinga. Sobola okukalonchinga. Kulonchi egenda kuba ku Alliance de France Abafalansa batukkiriza era jjo nabadde n'ambassador omupya Vaginelle Elhua. Ne tunywamu kakyaya. Nalinde n'omuntu. Mutabani we nasoma French ayagala kwongerayo kusoma French. Ranan. Tugenda mutwala wali ku December ndowooza kyabaakola. Tumutwale wali ku Alliance asome n'abaana abato. Sebo nalidde ebintu sibitegeera. Asoma French. Omanyi okutya okuswala. Gadde oba makuloni manene. Mulimu obunyanyanyanya. Ate tuno tuki otweru. Tuji. Otweru tusitumanyi nange wenda tusenda ntuzza bbali. Nendya. Naye twawoomye. N'omuzungu yanga what's your name? You look nice. Ne muganda tukiddamu muzungu. Muzungu bado inamudda mbuzi nti ya. Omuzungu yanga you look nice. Ne muganda tukiddanga mu. Atata kiddanga mwatya. Tuleka. Tulonching tuprintingira abo akatabo goli mbya kisiruna gane bitu bya kisiru nawe. Ne tuprintinga akatabo tuprintinga akatabo. Kakati bwe tugenda okubeera awo mikwano gyange nga wulira njanja osobola kuza mwezi 22 osobola ntukira Shamim kenda beera Namugongo. Yes. Shamim will take over the launch era launch yonjirimu mugenda kiraba nze sibinkwatako yagenda okukola ki ebintu bye launch yaffe. Yeah. Kakati waliwo agamba nti nze ndi wala sijja kusobola aye nekirasobola kuwa sente nyingi. Every money count. Yes. Ne bwogenda tuwe 10 ezo tukwebaziza nnyo tweyanze ku simu yange 700 391620 700391620 era erina ku WhatsApp ng'oteekako akasente k'otaddeko konna n'ogamba muganda wange nze nkuyiriddewo omubiri ekitege naye bw'ate obanga owulira nti no you're feeling harassed to send me money please tusigaze omukwano gwe tokola ki tompa wabula gwampa njagala
you should understand this and understand what I'm doing. Ompe okitegeera yakyekyo sigenda kugulamu engoye zimu zandeka nawo endala nziga era wali nze n'essaati omwana namugambye banaana atunda online omwana namugambye nti munnange akasaati kootimbye nga kalungi nga bino by'otimba ejaabu nemugamba kandeetere bw'akaleese ate bwe yakaleese omwana sifunyeemu kibulawuzi ebadde bulawuzi nindaba nekkala bwefaanana kiyawo kirinamu kasitaini era ngwalo gwensanzawo naŋŋamba ate bino bitwala nemugamba kakutuuka naŋŋamba kantuuka yenno nekamusanyisa nemugamba keesale enaaji yange bwe gito ne gifa ttogge what you see is not what you get era gwe nkuwa ekitiibwa aleeta nobagamba ono Turkey ono Egypt nekibanga kwawulya nega ono Dubai ono Turkey ono Egypt so bannange mbasaba ffenna tuwagire bro jangu nga 22 mbadde siriiwo mu bintu bino naye nkomyewo I mean my real life normal life support me life is moving on well woba owuliddeko kyompuliddeko kituufu nagamba abantu bano buli kyotuwulirako nze buli kyompulirako kiba kituufu kyensobola okuddamu nja kikuddamu kyoba tosobodde oba tosobodde sijja kikuddamu ate buli muntu alina ensonga lwaki ensonga ezimu omuntu oba olina okusirika ate enzimu n'oyogera era gwe tofaayo tonkwatirwa nnyo nnaku waliwo abantu balina ebizibu ng'olina ebizibu wetaddeko n'ebyabbuule. Let me tell you one thing. Nyina emirimu ena. Kati mirimu egyo ena waliwo levu mwe nava nze sikyasula njala. Ebintu bye ngamba okunyambako ziba ambitions nga zinsusseeko waliwo gwe ngamba nti wayi ompaya esobola kusaba fees wa mitwalo 2 nga mpaya 2 noonya akakadde ka mwana wange kusoma ekitegeera kati those things bibaawo. Currently banange nafunye gundi empya the head of media Black Market Records. Yes, nebirala bikyajja some international something is loading ekitegeera omwana head of media omwana yalwisayo passport yange mayi nsome Nairobi eyo naweereza passport yange neerwayo wiki ejja nabadde nyina okubeera ku conference Paris kakati akakisa kagenze naye tujja kubayita Paris yo ogirimu girimu n'ebirala bwe bityo bingi nnyo n'abali e Glasgow namwe mulinde mufuuyire akagalo mugenda okulaba ku Glasgow ng'atuuse tubeebaza nnyo mwebale nnyo bannange mwebalire ddala share. God is good. May God bless you. musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.